era tumusaba emitima gyaffe agijjuzeemu Qur'an al-Karim, obulamu bwaffe abunywese Qur'an al-Karim, abufukirire ne Qur'an al-Karim, era agende otujja wano mu nsi muno mu bulamu buno obw'ensi ng'atusiimye, kubanga ye safaari yaffe eddako mu kaseera konna, lwe lugendo lwaffe oluddako. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yalamira abantu ba eno n'atugamba nti akthiru min dhikiri hadhimi ladhat, muyitirize nnyo okujjukira akaaya ebiwooma, almaut, okufa. Akthiru min dhikiri hadhimi ladhat, muyitirize nnyo okujjukira akaaya ebiwooma nga ye walumbe, okufa. Kubanga omwana Adamu bw'ajjukira ebikwatagana n'entaana n'okufa, kunaaza mufu, obulamu bw'ensi eno n'ebigirimu bifuuka bitono mu maaso ge. Ate singa omuntu ayitiriza okwerabira entaana n'ebyokunaaza omufu n'ebyokufa, obulamu bw'ensi eno n'ebigirimu aba birunkanira nnyo. Okwagala ebiri mu nsi muno tekiri haramu, naye obuzibu buli mu kululunkana, kubanga bw'olulunkana oba ojja kukola ne haramu obifuna. Okugamba nti njagala kuzimba ennyumba tekiri haramu, njagala kupakasa nguleyo poloti tekiri haramu, njagala kupakasa nguleyo akamotoka. Okubyagala si kibi, kalunsambulira ali mu kululunkana, kubanga bw'olulunkana kiba kitegeeza tebinaana kutuuka ate oyagala bituuke, kwe kukola haramu. Buli wojjukira ennyo okufa, ebyebbeeyi by'edduniya eno bitoniwa. Nga Sheikh Uthaymin rahmatullahi alayhi bw'atugamba nti omuntu atambulira mu nnyonyi, ennyonyi ye buli yeyongera waggulu, ebizimbe ebinene ku nsi kabanga kacupa ka soda, n'omuntu gy'akoma okutegeera Allah we ebiri ku dduniya bufuuka butini. Imaani buli weerinnya, ogamba nti olina eka 8 ez'ettaka, waliwo temuli kantu, naye obanga tewali olabira ddala nti ndaba nga abenkana mu myaka, simusinga oyo ti omusinga, zisinayi wadde eka n'emu, olwo ng'owulira ennaku, so nga tewali kiriwaawo. Okuyitiriza okujjukira okufa, Nabbi sallallahu alayhi wa sallama akukubiriza nnyo olw'ensonga nti oddamu essuubi n'okolerera akhira. Tekitegeeza nti n'edduniya tujja gikolerera n'otalulunkana, kyekibeerawo, ovamu okululunkana. Ate bwewerabira okufa, baasi edduniya ng'ekumalawo. Almaut, okufa, oba omuntu okutandika yawmul qiyama atandikira mu kufa. Okutandika yawmul qiyama atandikira mu kufa. Kasita omwoyo guva mu muntu aba atandise puroguramu z'eqiyama, kubanga entaana kyekifo ekisookerwako mu bulamu bwa yawmul qiyama. Era al imaanu bil yawmil akhir, okukkiriza olunaku lw'enkomerero, tatadamman umur, kukuŋŋaniramu ensonga nnyingi, naye muzo al imaanu bima ba'da al maut, okukkiriza ebibeerawo ng'omwana Adamu amaze okufa, kubanga yawmul qiyama etandikirawo. Bw'owakanyaamu kamu mu bibeerawo ng'omwana Adamu amaze okufa, oba owakanya qiyama, obanga aga nti eri kuzuukira, kubanga yawmul qiyama etandikirawo. Tusaba Allah tabaraka wa taala atuwe al imaanu bil yawmil akhir, ate okukkiriza olunaku lw'enkomerero mpagi nkulu nnyo mu mpagi z'obukkiriza 6.
kubanga eriko ilmul ghaibi ezimbiddwa ku bitamanyikiddwa. Okukkiriza bannabbi, antuminu birusulihi, bannabbi abatume ba Allah, waliwo ababalabako abalaba ku bannabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bannabbi Ibrahimu alaihi salam, wa kutubihi, n'ebitabo bye Qur'an tugiraba, wa qadarihi, n'okugera mpozi nga tagererangako, linda oli kulaba. Naye al imanu bil yawmi al akhir, okukkiriza olunaku lw'enkomerero teri yali alulabye. Kyobalaba akikonako nnyo nti man kana yuminu billahi wal yawmi al akhir, oyo yenna akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero. Zino empagi endala zibuuka, nayitamu empagi bbiri mu mpagi z'obukkiriza. Lwaki azina okulayo zokka bbiri? Zizimbiddwa ku yirimul ghaibi, teri azimanyi, teri yali alabye ku Allah, teri yali alabye ku yawmul qiyama. Ebisigadde byalabwako bamalayika. Nabbi atunyumiza malayika Jibril alaihi salam, yamulaba. walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Ate nawe atugamba nti yaddamu namulaba ogwokubiri inda sidratil muntaha, ebitonde we bikoma mu ggulu ery'omusanvu. Nga bwe yakula namulaga paakingi ye, bwe mba siri ku mirimu nga mpumuddeko mpaakinga nempumulamu. Si kuwummula, kupaakinga kubanga malayika tebakoowa. Okuwummula kitegeeza koowa. Ekigambo okuwummula kitegeeza koowa. Ate atakoowa kati ate abawummula ki? Bamalayika babalabako. Era nabbi n'atunyumiza bye yalaba ku Jibril alaihi salam. Naye yawmul qiyama teri. Oba sisitimu egenda kuba etya, tusooka ki, tuzaako ki? Ne bamalayika tezyabimanyi. Kyavaana okulayiza empagi nti yenna akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero, kubanga byombiriri, ezo empagi zombiriri teri alina yirimu yazo. Teri yali alabye ku Allah wadde bamalayika, wadde malayika yekulira bamalayika bonna Jibrilu alayhim salam, tebamulabanga. Hatta bahamalatul arushi wa yahmilu arusha rabbika yawma idhin thamaniya. Allah nga batugamba mu Qur'an, kunaku lw'enkomerero bamalayika bagenda okusitula arushi. Bahamalatul arushi bamalayika abeetisse namulondo, entebe abagiwaniridde, banene naye tebamulabangako. Nabo tebamulabangako. Bahamalatul arushi, bayita bahamalatul arushi. Allah abogerako mu Qur'an, bawaniridde namulondo naye tebamulabangako. Man kana yuminu billahi, yenna bw'oba okimanyi nti okkiriza Allah talabwangako, wal yawmil akhir, n'olunaku lw'enkomerero olutamanyikiddwa kuba nti lubangawo. Omu ku batusookawo balongoofu bamubuuza ekibuuzo, omu ku bayizi be, naye Allah teri yali amulabyeko, si bannabbi, si bamalayika, tetubeera ku kiwaanyi, kijja kitya busansa ebawo teri yali amulabye? Ekibuuzo ekyo nga kinsiibwa. Ekyokubiri, yalina ebibuuzo bisatu. Ekyokubiri, batugamba nti Ibirisi Allah yagikola mu muliro. Nti of course yagikola mu muliro, tiagenda giboneza na muliro. Nti ate nze ndabanga abamuzizayo buzza ku origin, teolina pain. Muliro guteeka mu muliro gulumwa? Nti ate gulumwa. Kati ndabanga ekyobulimba, Ibirisi ate bamuteeke mu muliro, ajja kubazzeeyo ka ku base, tewali bulumi. Tyesebo ekyokusatu, alqadaru, engeri Allah gyagiramu ebintu twetegerekeka. Kiguddewaawo nti Allah yageze, kiguddewaawo Allah yageze. Nze salako ndaba ebintu ebyo aba akyayogera n'agenda amusimba oluyi.
omuyizi n'agamba nti ate sheekhe kati ate onkubye bukubi onyiize, nze badde nsaba ansa. Namugamba nti ansa ebibuuzo byonna ebisatu ansa yabyo. Subhanallah, sitegeddemu nakimu. Bakutonda muki? Mutaka. Ate nze nange mutaka. Ate lwaki ogamba nti oluyi lukuluma? Gamba nti ettaka lisisinkanye ettaka linaalyo. Owulira obulumi nti bungi nnyo, oluyi lubadde lw'amaanyi, nifina tuli ttaka ku ttaka. Ensonga lwaki Ibirisi bagikola mu muliro era bagenda giboneza na muliro, ewulira obulumi. Okategedde ti nkitegedde bulungi. Leeta ekirala kyanti nakugambye nti Allah ono gwe batugamba Allah gyali ongambye nti owulira obulumi nti bungi nnyo wano wokubye mpulira obulumi bungi bundage. Kisinza kubulaba, mpulira buki? Mbuwulira nti nnumiziddwa oluyi. Namugamba nti naffe tukiwulira muli nti wali yatutonda wadde situmulabangako. Kubanga jjukira obulumi ebiseera ebisinga nakugamba bugaye nti omutwe gunnuma okukamala obukamazi. Kizibu omugamba nti bambi gugongulaba guugwo ng'olabye. Olubuto olunzita tunako bwoti noga nti nga sina kyenda. Omuntu ajjaawo ng'erinnyo limuluma nolowooza nti ali ku masaali naye nga limuluma musajja wattu. Namugamba nti n'ebitonde byonna ne bwebeera nte ne bwebeera mbuzi, kimanyi nti wali eyantonda naye nga temulabangako. Tewali bwetaavu kumala kumulaba, okifiiringa nga bw'owulira nti obulumi mbuwulira, naye ekyo kennyini okiwulira nti eno ensi teyajja buzibu eti kubeera neriko nnyiniyo. N'abazungu abo bonna mu kuwakana kwe bakana baga nti bino ebintu bino nti wali yabikola era mugezi, nesi tumumanyi. Kyanti mujje Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amubanyonyole nti oyo mugezi w'omu Makka yeefuula byatali. Sitwagala oyo. Bakikakasa tawhidu rububiyya. Waliyo omulezi w'ebintu bino kubanga tawhidu rububiyya kiba mu rabbu omulezi. Rububiyya kiba mu rabbu. Nokwawula Allah mu bulezi bwe nti bino waliwo omulezi wa bino byonna, ennyanja, ensozi, gyali nesi tumumanyi. Bamagulumeeri bwe kibaliko bo ne basalawo bakole eddiini zaabwe. Oba kuba mupiira oyo ye Katonda we, oba azannya basketball ye Katonda we, oba munywa njaga oyo ye Katonda we. Babalonda bulonzi awo byayagala ennyo bwafulamu Katonda we. Tinekyo kitegedde ti nga bwotasobola kulaba bulumi owulira buwulire ti wano wannuma ate nti wannuma. Naffe buli kitonde kikiwulira ekyo tiwaliyo omutonzi. Era bwe kifuna obuzibu nga kigamba nti mutonzi wange ntaasa gwe wandeeta wano. Kati ate ebyokugera Allah engeri gyagiramu ebintu. Namubuuza nti bwadde ojje ova ewuwo ng'ojja wano mwademu programu ze wakoze nga mulimu okusimbula oluyi? Nti nedda. Wazze kukola ki mu ddalasa? Golooza nze nadde nva gye nva okujja wano basomesa nadde nkoze programu nti naakusimba oluyi? Nti nedda. Bw'atyo Allah bwagera olaba birabye nga bikuguddeko awo. Lwe luyi olwo lwenkusimbye naye nga nange saatureeserese kujja mu programu nti nazze wano okusimbula luyi nawe laba birabe Allah yabageredde. Bw'atyo naaba nga omumanyi ono ebibuuzo ebyo byali ebingi nga ansa eri egi luyi. Era nga bw'olaba batukolera emmumbwa najja ayogera endwazi nga 100 ku mumbwa egi kisoboka. Siga nti bano baleke batufera bufezi, kisoboka. Ansa zonna ezika kuki? Hatta abamanyi abamu bagamba okukokka era sokuteekako ne ansa zigenda mu 10 ku luyi olwo. Just nnyonnyola wano, nnyonnyola olaba byonna bigenda kuki? Ku luyi. Kale nva waggulu nga mbategeeza nti okujjukira okufa ze zimu ku programu enkulu
kubanga okubeera ng'ojjukira okufa kikendeeza okukola mazambi biivinihi tabaraka wataala. Kireeta okuba nti yandibadde abba ssente z'abantu agula amataka ate genda galeekawo katula kinfuna emisango. Kireeta yandibadde atta banne ssente azezze nzita baaki erinja kuba nakabatta ate nange mbagoberere magombe. Ate bwe weerabira okufa ebyo byonna ojja kubikola kubanga olowooza nti wano tolina gy'olaga. Twajja kubeera wano ate nga sitwajja kubeera wano. Kasita omala okuyingira edduniya bwe papa nti bazadde kanaki kalenzi kawala, puroguramu eddako yakufa ye puroguramu ennene eddako mu bulamu bwo. Kufuluma wano wayingidde. Kasita omala okuyingira edduniya puroguramu yeddako ennene kufulumawo. Imam al-Ghazali kyava tugamba nti olaba tukwaziinira kubanga teriyo adhaani weebeera okujjako ng'etegeeza nti eswala esembedde. Nga bw'olaba esswala zonna bwe tuzaziina kaba kabonero akalaga nti essaawa yonna esswala eyimirirawo y'ey'omufu. Ekiro ekyokuba nti bakwaziinira nga bakuzadde kutegeeza nti essaawa yonna tukusaalira ono tozze kuwangala kinene. Akaseera kogenda okumala mu dduniya ke kaseera akali wakati w'okwaziina n'okukima. Kakati webeera mpozi dhuhuri yendaba yeetera okuba n'obudde obuwanvu dakika kumpi 3 nga bamaze okwaziina. Endala zonna bumpi. Ako ke kaseera kaffe kubanga tewali we baaziina nga tewali ssala. Okwo okwaziina kwe twaziinira omwana ng'azaaliddwa Imam al-Ghazali atugamba mu kitabo kye bayita Ihya ul-Ulum kaba kabonero akalaga nti essaawa yonna tukusaalira. Teweeyibaala nnyo wano n'odigirira wano. Naye bagenda tusaalira nga tulinawo kaki. Wa barakallahu fikum jazakumullah. Naam. Simanyi ansa. Naam. Assalamu alaikum. Damu mabega. Ago mannya ga muntu. Mbadde manyi kibuuzo. Anti ateeba atya ekituufu? Yakitunyonnyola alfirqatu nnajiya, ekibiina ekigenda okuwona omuliro ekiri ku nkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam, ahlu sunna wal jamaa, abali ku sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam, abeeyisanga bwe yeeyisanga. Tagaba bugaye nti ndi ku nkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam nga atigomya omukazi tabalekera kyakulya. Tali kugamba bugaye nti ndi ku nkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam abakyala baweereza emmere akukuta nabo. Kukuta n'abakyala baweereza emmere. Bonna bamuyisamu nadde amaaso talina kyazitowa mu maaso gaabo. Si kugaba bugaye nti oli ku nkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bakuwola okukunoonyozezza bamala kusimbayo kati. Hatta n'abaganda ne bamuteekako n'olugero nti gwowola okoze eki? Gwowola otudde omubanja okoze eki? Anti okandule ku ddoboozi otiisetiise. Wano mukumuzi waliwo zimu wali otudde ng'olyokke naye mukuzijjayo olina okuyimuka n'okuba ku kifuba alabe ku maaso nga ziggulidde. Kati ekibiina ekigenda okuwona eky'ensanvu mu ebisatu nabbi kyayogerako sallallahu alaihi wasallam, alfirqatu nnajiya, ekyokuwona kigenda kuba ku nneeyisaaye. Bannange, okugamba nti njagala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si bigambo, biba bikolwa. Okugamba nti nze njagala nnyo mutume sallallahu alaihi wasallam tebabyogera bwogezi, ne oba tokyogedde mu kamwa wabula ebikolwa. Tolina kyojja tugamba nti omwagala nnyo nga bye yasomesa byonna ate obiri eri. Otoyinza kugamba nti omwagala. Hatta n'abagala ttiimu z'emipiira waki yagula t-shirt ya kilabu eyo. Waliwo n'ebikomo ebibasiba kuno ebikomo komo n'ekitambala kibasiba mu bulago
n'ebiviri ebyabasambira mu kiraabu eyo n'abisala okulaga omukwano. Neffe ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukoma ku bigambo bwe batugamba bye yakola abo batabuliiki, bwe batugamba bye yakola ffe twasanga bajjajja baffe basoma bino ne bino ne bino, temutuleetera bintu bipya. Kati ekibiina ekigenda okuwona yakitunnyonnyola sallallahu alaihi wasallama, ekigenda okubeera ku nneeyisa ye, ku njigiriza ye. Teri wala bamasheekhe bagitusomera, just ekizibu ekigirimu kugissa mu nkola, kubanga omuntu omutonde yayagala nnyo ebimunyumira byayagala. Olinaga nti yafiira ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga subuhi yamulema tava mu kikunta, wanaazukukira wanaasalira. Kati oyo nga ayagala ddi Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayigiriza ebyo. Tewerabira nti yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti ad-dunya sijinul mu'min wa jannatul kafir. Eduniya eno kumera lya mukkiriza ate jana yabajeemu. Yafaananya eduniya ku bulamu bw'omukkiriza n'ekkomera lwakantu ako buteetaaya. Omusibe teyeetaaya, si buli kyayagala nti kyalya, si buli nnyama gyayagala nti gyalya. Buli nnyama ekusala mu maaso ogirya? Buli cupa ekusala mu maaso nga owunzika? Obudde bw'oyagala bw'ozukuka? Musibe waawamu bw'oyagala bw'azukuka? Abakuumi b'ekkomera alina zukukira ku budde, oba abakuumi baaki, oba gwe otulo tukyakuluma oba kiki, muzukuke. Yafaananya obulamu bw'omukkiriza n'obw'omusibe mu kantu ako. Ono tuwula okwetaaya wano, naye ffe twetaaya. Ezayagala zazukuka, nalyoka asala subuhi ng'enjuba yayase dda. Bwamaliza nagga nti nze ndi ku sunna za Nabbi Muhammad ziritidda waabo. Olugiraagira n'amagamaga n'alengera omuwala omubalagavu n'amwambalira. Ate abakyaliko olwo n'alaba omulala naye n'amwambalira. Kati n'alyoka amaliriza nagga nti nze ku mutume ŋŋwana. Ate bye yayigiriza si bye tuliko. Yafaananya obulamu bwaffe n'obw'omusibe mu kalayini ako. Anakkiriza obuteetaayiza wano ajja kwetaaya eri ku yaumul qiyama. Kasita twetaaya wano ze twagala ze tuzukuka, emboozi n'okuba emboozi, kubanga wotegerera nti tetwetaaya anti mba mukyakuba emboozi, omwana n'asumulula azaani ng'emboozi egenda maaso. Olwo oba weetaaya aba ekiki mulidde omwazinyi tetukomyawo. Tya nti obulayo katono azaani baze okukuba. Anakkiriza obuteetaayiza wano, okwetaaya gyekuli eri, naye kasita twetaaya wano eri teri kwetaaya, then nga tuga tugenda mu kkomera ati teri mukkiriza yeetaaya nga weetaaya oti. Essaawa zagala sizozukuka, manyi otulo twawoomye, oluusi ku sande osibyeko ewaako yagadde okwebakako, oba nakutawanyiza webasereeti, oba wakayingira obudde omwana nayaziina aswiri ng'osigalayo. Ekibiina ekyo eky'ensanvu mu ebisatu nkitegeera nti ekyokuwona omuliro obuteetaaya, okukwata enjigiriza ye mu buli kamu, naddala ewaka ne bannaffe be twalonda. Allahu akbar. Omukyala wo okukakasa abantu nti baze wampisa nga kijja ku ntobo ya mutima oba hero. Omukyala eka n'agamba abantu nti baze wange te musajja wampisa munnaddiini. Ku lwaki? Akumanyi olumanyi olutuufu, anti omuboggolera n'omuyisaamu n'empi. Akulaba nga weebase abantu bagenze ku muzikiti kusala subuhi, kati nga onyangeno mulimbalimba mbu oli musajja siriasi ku ddiini. Baba tumanyi. Saba Allah tusaasire ya Rabbi. Oluusi ayinza okugamba nti musajja wange wa ddiini kubikkako, musajja wange wampisa wa ddiini ng'atya kweswaza, naye nga byatadde wano ku mutima wano mukazi wattu gwano, anti essimu aziraba ng'okukuta. Leero olinono, luli olinono, mwaka guli olinono.
yagamba nti kakati ono engoye yakendeza zaaki singa engoye yaziteeka ne zikweya n'ava ku bino ebiri mu ssimu ebyobuseego kubanga ate bino binene baba tumanyi ekibiina nabbi kyayogerako ekigenda okuwona alfirqatu najiya ekibiina ekyokuwona yakitulambikira sallallahu alaihi wasallam abagenda okubeera ku nkola ye teyeekweka hatta ne waba bakuguddeko bugwi ne waba basanze kakkapa mu kkubo ali ku nkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam teyeekweka tabula Sheikh Jabir Sheikh waffe bamutanga Ali Jabir yali imamu we Makka yafa 2:5 Allah musasire ntira nnyo okumunyuma bamutwala Bulaaya okukyala Britain nga bumanya basajja makanzu bitambaala ekirevu ne bamutega nekolera jangu omubalagavu mumutega mu hoteri ne kamera nga bumanyi hoteri zabali ez'ebbeeyi mu kolido bamu bw'omu naki ate nga bamanyi abo abantu bambala buwuzi babikako bufu butono nnyo obulala buwuziwuzi Sheikh nga ajja kunyiga lifuti nga yeggula nekolera jange nga jefubitika Sheikh yasooka okugirinya nenekolera jange n'agirinya ye Sheikh n'agifuluma neeko n'amubuuza nti ngaate ofuluma namugamba nze ndi imaamu wakukaaba sinza kutambula nawe mu lifuti oyambadde olwo genda naye nga teri abalaba kumbe kamera kweziri ebigambo birabye ali ku nkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bw'oba tewali kiriwo era yalabika sallallahu atunyweze so si ku sunna ddyo kono teri alaba egira ati kubanga ye aba akimanyi nti Allah akola ki amulaba wadde teri alaba mulala Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu weyabeerera amiri wa eno yali atambula lumu mu ddungu n'omusajja omu yali amuwerekedde ne basanga omuvubuka muddugavu mukasana pereketi alunda mbuzi mu ddungu n'amutolera salaamu n'amulamusa abantu ab'edda babanga tebamanyikiddwa osobola okuba ng'okimanyi nti waliyo omwami bamuyita nga tumulanga ku feesi kati Umar ibn al-Khattab asaagisa omuvubuka ono amugamba nti nkuzaako embuzi emu n'amugamba nti nze ezo embuzi za mukama wange nze kenyini ndi muddu kati ntandika nti okutunda emaali ya mukama wange nti ojja kumugamba nti omusege gwaliddeko embuzi kubanga ebiseera ebyo emisege gyabbanga embuzi era nga singa omulonzi akomawo n'agamba nti omusege gwaliddeko embuzi tirayinza munenya nti wona otuuka ewaka omugambye nti omusege gwasiseeko embuzi emu era ekyo kimanyikiddwa wano mu nsi yonna tirayinza kukunenya namugamba nti ate Allah mukama wange nja mugamba nti omusege gwasuzeeko embuzi egi naye ate Allah ngenda mugamba nti Umar radiyallahu anhu n'akunkumuka amaziga kyokka omulenzi ayogera n'omwami ono takimanyi nti amiiri alaba omusajja ali awo mu jubba biddugala n'akaaba omulenzi ali wali alunda mbuzi ze etamulinako Umar n'amugamba nti kakati nte mbadde nsaba ontwale wa mukama wo gw'olundira embuzi ezo obudde bw'okunyuka tebunnatuuka nyinyuka kawungeezi ng'asuli ewedde ne batuula awo budde bwatuuka ne basala asuli bonna jama kati ab'ewaka babali awo balengerawo nti bane ate amiru azeekola ki omwana akoze musango ki nga bajja n'amiiri bo bamumanyi ye takimanyi nti gwali naye ye Umaru muterezaawo bannaye kakati bano badde nga bumanyi omugenyi omukulu abaguddeko bamugamba mukama waffe omulenzi yakusobezza biki byatabudde talina kyasobezza kati omuvubuka ababuuza nti abayonaani ti amiiri Umaru nti Allahu akbar obedda gwentuuziza mu ddungu zitiya ŋŋambi nabagamba nti ekindeese wano
oyo ngenda mumusasulira ssente ave mu buddu obuzito bwazitobwa talina kubeera muddu obupimiddewa obutegedde otya tinzibe dda mugamba nga mumusaagisa nguzeeko embuzi emu naki nyinza okulaba nga ansa ze zonna ziri serious nga ansa ze zonna ziri ki akasente akeetaaga asobola okutunda embuzi najja nabagamba nti omusege gwagiridde tirayinza muvunaana naye byonna ŋŋambye nti bwe naagitunda neŋŋamba mukama wange nti emusege gwagiridde agenda kukkiriza naye allah ajja kuba yandaba nti emusege tegwalidde nakoze dhulumu yaleka amusasudde ng'amugye mu buddu omuddu teyagulikanga ekifaananyi kye tusiiga kwe kugulemu ka miliyoni 8 ate n'otagitwala kubanga ekyo kitegeeza ogula omuddu nosasula emmoka miliyoni 8 ebisumuluzo ne kaadi ne biteeka wali ku muzikiti niweeyongerayo ate ekyani ayinza okigumira kubanga era bwoba ogiguze eba egenda kugasa nakuterekamu ssente zo singa bitabuuka ogigaa nti mumpeemu ssente zange kikyengezaako okutegeeza nti abali mu kibiina ekyo ne bwomugwako kiyiifuyiifu tomala gamunyeenya tomala gamunyeenya kumujja ku kituufu katugende twekebere singa bakugwako kiyiifuyiifu akasente akwetaaga mbeera kati ate si ekonomi eyeetabuse toyita kibata alfiriqatu najiya nam singa abadde n'omukyala simuwoowe empitayima ne batuwuwa atasudde idda kiragwa kitya awo tewaliwo okuwoowa afatuminuuna bibadi lkitaabi watakfuruuna bibadi amateeka ga allah okukkirizaako gamu amalala n'ogawakanya ayina omukyala basula naye mu nyumba bagenze ku muzikiti bakinywa imaamu azze mu nyumba yaba abawooye okuwa kweko abanga akoze amendiment mateeka ga allah ennongoosereza mateeka gani gwani agakolamu ennongoosereza aga paliamenti gebakolamu ennongoosereza kubanga bebagabaga okuwoowa kulina amateeka gaako era fe abawali mutusanga obuzibu omuvubuka ajja bwatyo ayagala kumuwa nogamusomera nagamba kati nze olaba mba njala kulongoosa mwe munnemesa njala kulongoosa wa allah nkole tawuba naye munnemesezza nomugamba nti bweba oyagala kulongoosa si gwewa amateeka eddiini nti nze njagala kino ne kino ne kino kati mubikole gwewa amateeka eddiini ye ayagala mukole ebyayagala so si eddiini byekola ki byeragira olwo alongooseza mukazi muleese n'oyo brother wooyo kyokka omukazi gwalese alina n'olubuto kati oyo brother wekitawe gwe yatuwadde mutuwoowe bwotandika okunnyonnyola nga ffe babi olwo muli babi nnyo nemeseza kati kanzireyo mbeererewo bw'oba osazeewo okulongoosa kuba kulongoosa bakusomera amateeka g'eddiini so si gwe kuwa mateeka ddiini njagala abcd sheekh jangu tula mumoloka tugende eka mu kikomero tuwo eddiini sife tugiwa amateeka yetuwa abasinga bali mu layini eyo yayagala kukola bibye akoleyo amateeka agage mumuwoowe buwooyi yeyongereyo mu maaso tewaba kuwoowa just mba mukoze kifaanagananga ate olugano baba baguze eddagala eriringanga nga muyomba kubanga omukyalina asobola oddikula nga lifaanagana n'origino temuyomba wano banguziza fake bw'oba oyagala kukola kiri origino wuliriza amateeka sheekh gakusomera omukyala addeyo ewaabwe emyezi 3 waba alina olubuto atamala duzaala waba talulina myezi 3 nga wemukola netawuba ate kati then abazadde babagende nti kati mujje tubawo so si kuva mu bedroom ekiro gye mwasuzeemu mugende ku muzikiti babawoowe muddeyo eyo ddiini yiririddawa n'obufumbo buba temubuwadde kitiibwa kuzanyiramu buzanyizi obufumbo bulina okuweebwa ekitiibwa naam abawala tetwalaba abazadde tebabagaba tukole tutya
nedda abawala bangi otya buti kugenda otya buvunanyizibwa. Oluusi abamu ekibali ky'obutalaba abaana babuwala bakuwoowa bagenda ne baagala okuwoowa batali kilaasi zaabwe. Famire gyayingirira ngagga nvundu nga tasobolayo, genda mu famire ejja mu kilaasi yo bagenda kuweerawo. Hatta nezo oluusi ezimu enzito bwe bakusiimye enneeyisaayo nga basiimye eddiini yo n'empisa bakuwa. Ku guno omulembe nga nigwo gamba otolaba bawala. Era kati singa ogenda kubalaba emisomo essaawa zino bagamba nti atuweereza ennamba y'oyo abali live kati abali Jordan, Qatar, simanyi Dubai, Abu Dhabi, ne bamala balaba oyo awandiisa ekigambo tasula. Tayinza kusulawo, bayinza omuwandikira message nezimumalawo bumazi. Gamba otya mbu abaana abawala tobalaba ku mulembe guno bajjudde bati, ate abali mu Bawarabu balina omukwano babagusuubula eyo. Allahu akbar, balina omukwano mungi nnyo nnyo nnyo. Naam. Okuwasa omukazi owokubiri biki ebyetaagisa? Obukwakkulizo buli busatu. Okuwasa omukyala asukka kw'omu, si wakubiri yekka wabula asukka kw'omu, namba 2 oba 3 oba 4. Bweba obukwakkulizo buno obusatu wekubulako kamu sigala kw'omu. Akakwakkulizo obukwakkulizo kitegeeza okuba nti ekyo ekintu kijja kubeerawo olubeerera, tekivaawo. Twalaba nti akakwakkulizo tekava mu ibaada mpaka, tekalinga mpagi. Akakwakkulizo tekalinga mpagi, empagi eva mu ibaada. Kati alifatiha mpagi netebera mu swala olubeerera. Niye okufuna wuzu kakwakkulizo weekugwerako eswala weekola ki? Kati obukwakkulizo buno obw'okuwasa omukyala asukka kw'omu buli bumeka? Naye bulina okubeerawo wonna, kasita owasa owokubiri oba wakusatu oba wakuna, bulina okubeerawo. Akasooka alqudura almaliya, finance, agenda okwetikka obuvunaanyizibwa oba abantu abasukka famire ezo parliament ziri ezi zirina n'abakiise, mulimu ne basipiika, ozirabirira oziraninga, fiizi zeeno n'ezeeno, medical weeno n'oweeno. Alqudura almaliya. Ekyokubiri alqudura aljismiya, fiziki, ng'osobola okusamba omupiira mu kisaawe kyeno n'ekyeri. So si nti bwe nasambye maaci eri kati ndiganyegenya mupe mu wiiki. Oyo aba tawasa. Ateekeddwa okubanga ekisaawe kyonna kyatuukamu ayingira mu kisaawe n'apasinga omupiira bulungi nnyo. So si kutuuka eno adduka eddakiika 15 nga takyalabika mu kisaawe. Alqudura aljismiya. Ate ku mulembe guno ebyo byafiiridde ddala. Hotta n'akakyala akamu baloopa buloopa emisango, kamu bwe kati baloopa emisango egitagambika. Ekisaawe temuli basambi ba mupiira, kisaawe malidaadi, buli kimu kiryokke, niye omupiira tebagusamba kubanga omuzannyi tasobola kuyingira mu kisaawe kusamba mupiira. Kati ate oyinza abamu baba bafunye ssente n'atakimanya nti ne kano kakulu wano waffe ekitwasinga okumanya ssente, era abakyala edduwa ze basaba, omwami wange tumwongera ssente kubanga ajja kukola ki? Kuwoowa. Si ssente zokka, osobola okuba ng'ofunye obusobozi bwa ssente naye ng'omubiri tegusobola kiri. Wano mu birowoozo byolaba nga ggwe kyangu, naye ssebo okukuba omupiira mu bisaawe 2 n'odduka mu kisaawe golo ku golo, box to box, zinazanya nnyo omupiira ngumanyi. Ekyo ekisaawe okukyetalamu kitakya kusaga. Naam? Kakati ate abamu baga ne basayininga abazannyi nga talina injale, muzannyi muto, talina kirabu gye yali asambidde, n'alyoka amuleeta nga tagenda na kumusobola.
kati oleese bwaki ogenda mumusobola otya oyo kumuleetera mukazi wattu kugwa mu mazambi ga bwereere bweba kati ng'oli yegeyege ogaa nti kasanigeko omuzanya kuleko mu kirabu nga 3 nga naye atandise okutukakutuka joints zirimu neyinjale takyadduuka nnyo mu kisaawe naye asayininga omuzanyi teri kirabu yali emusayininze gwe mulundi ogusoose okusayiningibwa ensamba yeba waggulu tuli fenna akakukulizaako okusatu alqudura al adala okuba n'obwenkanya al adala allah kayogeraku nti fa in khiftum alla taadilu fawahida bw'oba tulina busobozi bwenkanyankanya bakyala obusobola okubenkanyankanya finance tewali ekisaawe tokisobola sigazi omu ate al aslu fi ziwaji al wahida omusingi gw'okuwasa abeera ogwo ffe kasita owowayo omukyalo ogwo sidayo kukunyega owookubiri n'owookusatu kibanga bwogaa nti bampe ku bata nsige ku mugaati naye nga gw'omugaati weguli era bw'ogulya nga tekuli bata gutambula tuli fenna omusingi gw'okuwasa omwami yenna gy'ava yenkana omukyalo ogwo tumubanja mu shariya kasita omututeera awo baasi namba 2 3 4 kuba kweyongezaako ogamba nti kati tulidde okulya ku nkoko ekijanjalo n'akawunga bitutamye naye nga n'ekijanjalo n'akawunga era okukuta era obeera okke wabula mu byonna kyoteerabira okunoonya ejjana ng'olina omukyalo omu si kyangu nziramu sentence eno ngikola sina buzibu era njogeza experience okunoonya ejjana ng'olina omukyalo omu si kyangu kulwaki emikisa gy'okugwa mu nsobi oluusi gigenda ne giyitirira era bannyabo tubategeeza bw'obanga owulira omwami wo omwagala nnyo ng'omwagaliza ejjana tomumaakinga nnyo muleke yeetaayemu afuneyo munno omulala kubanga tenoonyezeka emikisa gy'okuserera girinnya nam Bwensiramuka ate mukyala wange natasiramuka kiba kitegeeza sisobola kumuwoowa kifuuka nti mba muwezi nkikolere ki oba nkikolera ki waliwo abantu basiramuka nga babagatta mu kyaki okugatta kumala tetubaddamu si buli omu nti wadde basoma bibiina biri ebirala nti tebalina mateeka nabo balinayo agaabwe ag'okuwoowa mu makereziya bweba nga babawoowa eri situbaddamu okuwoowa kutuufu kale ate gulowooza amina ne budala abazaala nabbi sallallahu alaihi wasallam ani yabawoowa osobola okiyisa mu kamwa nti nabbi sallallahu alaihi wasallam mwana wa bwenzi bali mu bufumbo obutukuvu obw'amadiini ge bali basomeramu baali mu bufumbo amina ne budala baali mu bufumbo obutukuvu obw'amadiini ge bali bakola ki ge bali basomera ebiseera ebyo ne bazaala omwana oyo so si nti basinkana businkanyi ku street oba mwakeedi ne bagenda eka nedda era abdallah yagamba kitaawe abdulmutalibi noonya mukyala kitaawe abdulmutalibi n'amunoonyeza amina nalaba musajja mukulu munne nti naye akatabani kagala muwala tinange nnawo amina wano baleete ne babagattira mu ddiini zaabwe ze bali basoma kitegeeza ki nti okuwa okw'eddiini endala ziri kasita kubaayo nga okw'eddiini ze baba basoma mu kaseera ako ne batuukiza amateeka butuufu bwe bajja eno tetubaddamu then bweba tebabawoowa tuba tulina obaddamu omwami bw'atoola shahada munne naaba nga tanaba tetumugana toddayo ka mukazi si musiraamu vaayo kubanga abi Sufyan eyali akulira ekibuga Makka bwe twawambirayo mwaka gw'omunaana mu Fatih Makka kubanga Abu Jahali baafa baani kati abi Sufyan yali amiiri yakulira ekibuga ky'e Makka yalina omukyala we omukyala we bamuyitanga Hindu binti Utba radhiyallahu anha
eyagula omutemu ate Hamza yali mukyala wa Abi Sufyan, yali mukyala munnamagye. Bwe yasiramuka Abi Sufyan n'addeyo waka n'agamba mukyala we nti nze nasiramuse. Omukyala n'akomba kwebaza eriibwa, kisoboka kitya? N'ayomba n'avuma, toddangamu na kubyogera, oli mutiitiizi, kati Muhammad omutyako ki? Abi Sufyan n'addayo enkera n'agamba nti ya Rasulallah, eka nga muliro. Bamugamba tofaayo, ogumiikiriza, kubanga ekitangala tebakiraba lumu. Naye oluvannyuma wayita ennaku, awo omukyala yennyini Hindu yagamba bbawe Abi Sufyan, ntwala mu maaso ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam ntole shahada. Era naye n'afuuka sahabiya, n'atola shahada, n'afuuka omu ku basahabiya abakyala mu mwaka ogw'omunaana radiyallahu anha. Ekyokuyiga ekiri omwo nti omwabi bw'aba atodde shahada talina kkaka ate mukyala, kubanga obusiraamu si bya kkaka. Obusiraamu byakutegeera mpola mpola biidhinihi tabaraka wa taala. Naam. Abdallah ne Amina bamujjana oba waliwo riwaya ezigamba nti Allah yamanyi kyajja okubakolera, waliwo riwaya eziraga nti bamuliro, kubanga baagana la ilaha illallah. Kati ekibuuzo kigamba nti baagana la ilaha illallah ng'ate omwana yetannaaba kukula kusibwako la ilaha illallah. Abamanyi ne baanukula ensonga eyo nti wa idh bawwa'na li Ibrahima makana albayt alla tushrik bi shay'a. La ilaha illallah yali yajjadde Makka, Nabbi Ibrahim ng'azimbawo Kaaba. Wa idh bawwa'na li Ibrahima makana albayt, nalagirira Nabbi Ibrahim alayhi salam ekifo ky'ennyumba, ategeeza Kaaba, makana albayt. Naye nga lwaki alla tushrik bi shay'a, sagala byakungattako. Ate bo wennyini mu Makka bamugattirangako, oyo yagoba shiriki. Ate ku Kaaba kwennyini nga kuli ebibumbe bye basaba bye basinza. Kati Makka tawhidi yalimu, la ilaha illallah yalimu, kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallama ne bannabbi abaasookawo bonna bajja kusomesa la ilaha illallah. Ye najja kuggalawo bugazi, naye nga la ilaha illallah yali yajjada. Era ne Makka mwalimu abajja bagisoma naye nga byakukuta olwa obulabe, nga tebakukkiriza kubyogera, oyogera biki ebyo? Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Imam batunyonyole ku mpagi z'abafumbiriganwa. Damu. Imam batunyonyole ku mpagi z'abafumbiriganwa. Awo wasana musomo, wasana musomo. Naam. Wesagida kikangaana. Assalamu alaikum. Tekisana kugira mu kibuuzo, kisana kubanga musomo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Nzikirizibwa okusoma mu lwatu esswala eza sunna gamba nga ne bwemba nga zisitudde eddoboozi nnyo. Esswala ez'omu lwatu eziriko fomati y'okusoma mu lwatu za kiro, oba za sunna oba za farada. Then esswala ezajja emisana, esswala ez'omu lwatu percentage ennene za kiro, wadde era waliyo n'eza kyama. Ate ez'emisana era percentage ennene za kyama, wadde nga waliyo ez'olwatu ng'ejjuma. Ez'emisana oba za farada oba za sunna kama zisomebwa mu kama. Waliyo obutonotono obw'omu lwatu, era nawe ekyo kimanyi, nga ejjuma, nga yidi, ezombiriri. Ez'ekiro era nga magaribi ne isha ne subuhi, ezo za kiro za mu lwatu, eza farada. Then n'eza sunna ez'ekiro nga tahajjudi, nga layiri, talawuya, za mu lwatu. Kati eswala z'emisana 90% kama duha, qabliya za magari za dhuhuri ne badiya zako kama. Naam.
mwanyira fami msalawa manja agamba enabira ahmad agamba ambulize imam bwensomera Qur'an mu nyumba erimu embwa nfuna omusango bakama bange bagisuza mu nju era terina bwetatuuka. Subhanallah. Tusaba Allah tabaraka wa taala tutaase okutegeera ebintu bino mu ntegere ya advance. Embwa nsolo mbi nnyo era yatawaana. Allah yagikola ng'erina ekirungo ky'okuwunyiza ky'amaanyi. Kati obuwuka obugiyamba okuwunyiriza ennyo bwa bulabe eri omwana Adamu buleeta endwadde. Tojja ziraba kati leero oba wiiki ejja nezidda mu bukulu. Ebuwuka kubanga buba bujamuzi obugiyamba okuba nti ewunyiriza nnyo nnyo buleeta endwadde eri binadamu. Kyava agigoba sallallahu alaihi wasallam mu bulamu bwaffe. Takkiriza kubeera nambwa. Omusiraamu tabeera nambwa. Era bwe yakkiriza okuba nayo si yawaka ng'abayizzi, yakuyigga bwe tumala okuyiga eddeyo mu keegi ng'abalina faamu ez'ebisolo ekuma ku faamu balime kubba nsolo, abalina faamu ez'ebirime ekuuma ennimiro bikajjo naanaasi, tezijja neera waka, zibeereyo ku faamu. Abasigale situkirizibwa kukopperera bamagulu meeru. Bw'ogenda bamagulu meeru n'otambulako nabo ate embwa zisinga abaana, osanga alina 2 3 talina mwana. Otuuka mu kifo ng'embwa ze nnyingi ku mmwe anti nga buli mwe alina 2 3. Kati bakitegeeza zibasinga. Okulaba mwe alina omwana ng'asitudde bebi nga bulimu nga 2. Embwa emusingira omuntu. Awulidde? Kati waliwo n'abasiraamu abakopperera enneeyisa y'abamagulu meeru. Ate nga Allah atugambye nti kuntum khayra umma, mwe ekibiina ekirungi. Bali balina kopaffe, teeka mu mmotoka, mu buliri, kuwunzika bwongo. Ensolo ya mutawaana eri obulamu bw'omwana Adamu mbi nnyo, eriko ebirwadde. Naye okusoma Qur'an mu mbeera gy'ali mutumukiriza osoma Qur'an kubanga ewaka si wuwe. Ewaka si wuwe. Naye kyandisinze obulungi akyuse akalimo, akyuse ekifo bamuwe walala kubanga ajja kufuna endwadde. Kizibu nnyo okwewala embwa mu byombo, masowaani, butaasa, masefulya, kweyo empangala gye bawangala nayo mu nnyumba. Kiba kizibu nnyo gyewala. Wootegerera nti mbi nnyo ekyombo mwenyweredde oba okukombamu obukombi kiwozebwa emirundi 7 nga bw'atugamba sallallahu alaihi wasallam, idha walagha alkalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilha 7 ulahunna biturab. Bwenyweranga ekyombo, ekombanga embwa mu kyombo ky'omumu, esefulya, sowaani, ataasa, akyoza emirundi 7 kuliko n'ogw'ettaka kubanga ettaka akuutamu ne liyambako okutta obuwuka. Kati bwebanga just kunywera bunywezi mu bucket tujooza emirundi egyo gyonna ng'enyweddeko mazzi gokka nno tekonyina ku bucket butye sowaani ate muwangala nayo mu nju eba tewoneka kubanga mujja kufumba ennyama, enkoko ate ebyagala. Naam. What is the easiest way to get knowledge and how did you do to acquire it? Engeri enyange y'okufunamu yirimu ery'etya era bwe wagifuna otya? Oba wakola ki okugifuna? Sooka oddemu osoma ekibuuzo nga bwe kibadde mu lulimi lwakyo. What is the easiest way to get knowledge and how did you do to acquire it? Tali kunze yabuuza bubuuza bibuuzo bye birala obadde omuntu addeko. Kakati yirimu terina easiest way. Yirimu lugendo luwanvu. Yirimu lugendo luwanvu. Salla gituwe. Kuteeka mu nnyo budde. Love. N'okuba ng'olina love. N'okwekuluusanya. Okwetuma. Okwekuluusanya obuteebaka.
okumalirira okutukuza ntya yeetaaga ebintu bingi naye ogamba nti oyagala kuyita mu shortcut tekisoboka era oba ogenda kutandika okujjula ebitayidde oba ojja kujjula ebitayidde ate otukose era mu bimu ku bitawanya umma yaffe tulina abajjula nga tebannagiisa n'afulumya abantu mu ddiini bayagala n'ayingiza bayagala n'ayengeza ensingo z'abantu bayagala n'agabira abalejjana kujjula byotanajja olina okula ennyo mu ffumbiro era bw'ola mu ffumbiro ojja tugasa inshallah naye bw'oyagala biri ize tebiriiyo mu yirimu easiest way teriiyo waliyo hardest webakyogera mu luzungu hardest harder nekiri wano bannange ekisoboka okufuna mu yirimu yengeri enzibu amakulu olina kuyita mu makubo mazibu okufuna elimu tuli fenna nga mulimu okuba n'ensa empisa mu byonna byonna ekisookerako mu yirimu mpisa ezo bwe zikwesamba tusobola kufuna yirimu. Imam Ahmad abun Hanbal bamuzaala omwaka gwa 164 hijiriya yali musajja mu Iraq 164 hijiriya ava mu Iraq. Hanbal ye taata azaala emunyenye eno bwe yali akyali muto yamugamba nti aruhilu ila alalim mwana wange tambula ogenda onoonya abamanyi osome yirimu naye nga tulina kutandika kusoma yirimu sooka mpisa ate wano ffe zaatwesamba tekigana muvubuka kukwata muzindaalo ffe bazze osomesa nasooka tugabira omuliro mwe muli ogenda okubookya muganya okutya Allah mmwe yagoonye bajama mutye Allah ye yamala dde omutya abyejjamu byonna ye yamala okutya Allah ye wajjana ye ali bulungi muli bubi mulembe gwammwe guno mubi nnyo mmwe nedda okutegeekebwa omuntu okujja no kumuzinda alina kuba muteeketeeke olaba ne bannabbi Allah yabategekanga idhhab ila firauna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Nabi Musa alayhi salam gende wa Firauna yabula bamala omutuma nti genda natandika omuteekateeka bw'otuukayo beera polite kakkana yogera mpola okuteekateeka naye gwe bagamba nti yogera mpola gwagendako kijambiya mutemu faqula lahu qawlan layyinan ebigambo byogenda okwogera bibeere bikakkamu bamuteekateeka Musa alayhi salam agenda sinkana musajja mujeemu wambazuulu wampaka obukakkamu ffe bwatwesamba bukakkamu bwaki ffe tuli bakambwe nedda okuteekateeka era omuwalimu bwakwata omuzindalo guno nga muteeketeeka alabika sabala teeke mbateeketeeke atali muteeketeeka ajja kuba wemula bagagamba weega abantu ne beesisiwala n'atunulira katabanike ke yazze nakola ya rabbi nfudde kati omwana wanambuuza ekigambo ekyo kitegeeza ki nyinda muddamu ntya akaana akola kabuuza kitawaako nga boogedde bayogera obuveera buno bwabenzi sinza kyogera nze nkamugamba nti what is nekakikubawo daddy what is obuveera bwabenzi nekakiteekawo n'abuzaabuza musajja watu kumbe kabiwulidde mu kututu awulidde waliwo abaana betuzaala nga bagezigezi akubuuza ebibuuzo abuuza kino okutegekebwa okwo kuba kutula nnyo ku maaso g'abamanyi Allah bawadde irimu akabanga akawanvu
kubanga bw'oba osoma ku sheekhe yirimu tomusomako bino byokka qala rasulullahi sallallahu qala allahu taala neneeyisa ze zonna ozitwala. Omuntu yasoma ku bamasheekhe be nga tebavuma bantu kiba kizibu okuvuma abantu nga tandikirawo okumulwako ebbanga eddene omuggyako si yirimu yokka neneeyisa eya bulijjo. Kati ebintu by'okusoma yirimu lugendo luwanvu kyetaaga emyaka nga 20 nga wegatadde mu field ya kusoma busomi 20 kiba kitegeeza bwe watandika oyina 2 agogera 40 tolina wotandikira kwogera makubo ga kusoma yirimu n'ogamalayo. Enneeyisa, empisa, okutukuza omutima. Kati omulembe guno bafa Facebook na likes oba simanyi bakitani si TikTok. Abantu abangi okulaba kyeki views. Kakati twafunye obuzibu era olugira bwati kandabe views meka ngina mu 200 awo nno kati 200 zeki. Era kati ebimu ku bigenda okukona ddawa yaffe by'emitimbagano. Abamu bamasheekhe bwatuuka nga tewali byuma ng'ebyo tayagala kukola kiridde ddalasa kamera ziriwa nonga kamera zaaki ate nga ekisinga n'obulungi bwe zitabaawo wandibadde osomeseza eddala kubanga kati ate abamu byajjamu nange manyikwe nange bamanye ate nga nno okumanyikwa akalungi akalimu ke katono omutawaana gwe munene mu kumanyikwa. Abantu singa bakimanya nti okumanyikwa akalungi mulimu katini bandibadde babyesamba. Imam Ahmad ibn Hanbal tumwogeddeko bamuzaala mwaka 1064 hijiriya Iraq yeegombanga obwana obusula ku street yambuza nti kati lwegomba nti tibo teri abamanyi balina emirembe si abamanyi. Bwengenda mu katale lutalo bwegendako mu ddwaliro lutalo okutako ku street za mu Baghdadi lutalo. Ibada zange njala okukola ibada bannemesa kubanga time etuuka abantu ngaabo nga yagala okukola ibada nga tasobola. Eswala olugwa ayakusalira akabiri bano balina ebibuuzo nga bamusalako ezo sunna nezimulema olw'obuvunaanyizibwa enkya yandibadde asalako layiri ekiro alina ebibuuzo byatazzeemu asobola abinoonyereza atula mu library nga anoonya bibuuzo. Maliriza nga nkulaga nti ye Imamu Nawawi rahmatullahi alayhi bamuzaala mu Syria mu Damascus mwaka 632 hijiriya 632 yali alina enniya nti bwempeza emyaka 40 nga nva mu field y'okusomesa yirimu yekyali ekirooto kye. Ne bamubuuza lwaki njagala kukola ku ibada obudde buggwawo nga nteekateeka amadalasa oyina eddalasa egindi nensula nga mpandiika nteekateeka oyina eddalasa egindi nensula nga njagala nange nsaleko ejuzu 3 nnyo ekiro bwempeza emyaka 40 ngenda ku ritayaringa. Bweweza emyaka 40 nga umma weesingira okumwetaaga kuddamu ebibuuzo kusomesa teyasobola kutuukiza kirooto kye teyasobola nga naye kennyinyo ennyonta agiraba nga ate yeeyongedde n'akyusa dream nagamba kati 45 ngenda ku ritayaringa n'atwongera egi 5 yafiira ku 45 kifo ky'okuritayaringa okusomesa yaritayaringa byonna lumu yafa 40 era yalina essuubi nti wenna ritayaringa ebyokusomesa nfunene ku mukyala muwoowe kubanga talina mukyala yafa tawooye bamutanga Yahya bun Sharaf an-Nawawi. Nawawi kwe kaalo ke bamuzaala bakayita Nawa. Lwaki njogedde ebyo obudde bwe bwonna bwagweranga mu library nga ye alaba nfiirwa nange okusalako ekiro kubanga kiba kizibu okusala ekiro n'osoma ejuzu 4 ate n'otula n'osoma n'ebitabo kizibu obwongo bwo bukoyezza n'esswala ate onoosoma otya ate bw'otula okola library Allah yakola kye bayita library eringa bw'olaba kompyuta ogenda ku kompyuta bw'oti nga dakiika 4-5 n'otulako essaawa ezi
essaawa ezi nga bazzeekuwa ddakiika 4-5 ne library bweri oyingira nga enaku yagala okukeberako wano ne wali okakkana n'otunula bitabo 8 ogenda okukola bwoti nga omaze essaawa nnamba ngaolaba nga eddakiika 10 kati library bwogituulako batokyasadde ate bwogenda okusaala ate oyinza obutadda mu library neeri wali ebyayo kati okakkana nga obuvunaanyizibwa bukususeeko. Maliriza n'ebigambo ebyo biidhinihi tabaraka wa taala nga abuuza ekibuuzo nnyinza kukola magezi ky'okufuna yirimu amangu, tewali magezi mangu, yirimu lugendo luwanvu, kuwaayo nnyo obudde bungi, kukkiriza nti nze nnoonya yirimu, nze njagala kufuna ilimu, ekyo kyokka osooka okyeteekamu. So si kubanga atayagala yirimu ate olinga ayagala okubeera omuyimbi, ali ku bayimbi abo bawuliriza ate bakola, tojja bitabika. Oba yirimu wuliriza yirimu, kubanga n'omuyimbi awuliriza bayimbi bokka, kwe kuvaamu ebyo n'ayimba naye. So si era naye awa budde bungi akadde. Yirimu bw'ogiwa obudde obungi insha Allah ofunayo akatonotono. Bwe kiba nga agiwadde obudde obungi ennyo afunayo akatonotono, kiba kitegeeza ate agiwadde akatonotono talina kyajja kufuna. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu ma zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa salli Allahumma ala sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum.